Abed Bwanika kuwangula yatugambye muyino goba David Lewis Lubongoya enkola gyakolamu ebintu abegera Museveni buli meeting etuula eraga nti bibeera biri reported ewa muzeeyi ekituufu kyeki kati ani agamba Abed Bwanika mbu bino Museveni yabitegedde kyekibuuzo nno nakyo kikulu manyi tubeera awo ne tulina omuntu n'ajja eri kuba Abed Bwanika ku level ey'osibwa omulambo omusajja mukulu Abed Bwanika Abed Bwanika bamala otuula mu meeting yaabwe ye ne beyagamba baali abantu basatu ye Hildamani ne His Excellency kuba Museveni tavangayo n'atugamba ebyali mu meeting gye baatuulamu abasatu Abed Bwanika manya ddi nti Museveni bino yabitegedde kati kambabulira abasajja abo balowooza basinga Kyagulanyi amagezi mu bizibu bannayuganda bye balina izi Lubongoya tu report ebi meeting bye mubaddemu abasatu obi reporting ewa Museveni bye bizibu omanya erivubuko liraba lya Abed lizeyi lya Abed akyalina ekizibu kimu ate kigenda mukuba baagala nnyo okubeera ba minister what can we do tubuuza ssebo okubeera ku neeke kikwetaagisa ki kubeera executive okubeera ku national kuba bw'oyogera neeka abantu bajja lowooza na neeke mbu kipya kye bayita national executive committee ebeera eddukanya party kyogamba okutambuza business Bobi Wine tasobola kuba na ideology kale bwe kibanga kyekyo bano ng'abaana abagezi batambuza party era Abed Bwanika nkubuulira bwebanga abaana booli mu kwogerako bamoshi semanyanga banubiyanili ne badani magic be bali ku neeke abaana batambuza party kuba wagisanga etambula n'ogiripiro ekuwe kaadi gwe omugezi PDP tewagikolera wadde kaneeke tusaba otumenyereyo abalala bomanyi ku neeke ye mukaaku mbadde nsaba bamuwe eddagala ye mulwadde akyali mu kulogoota n'emmotoka Bwanika yatugambye bawaayo sente ezikulaakulanya ekibiina ezibeezaawo ekibiina mujeya waayo 36 the same guy n'agamba sente ezibeezaawo ekibiina kya Nuupu zibamba siyazi kati Abed oli musiyazi no the same guy bakolera Museveni there is a statement in Tamye mu bantu abo ba Abed Bwanika baani their clique okuzimba omukulembeze Banyabuganda Mengo bane twatulage ng'Abaganda ne tusalawo okuzimba abakulembeze nga Abed ate mugenda natunyiza nafe ababadde boogera ebigambo nga tetubavumenga lwaki bwe tubagamba ebituufu obwana bwanvumye you people bwe mbate mwagala bagambako mugende e Rwanda uyu mukama nayamba akwatako milioni za Uganda binaziwa President Yoweri Kaguta Museveni mukalulu it's on record oyo mukama nayamba le t-shirt ewawe esati eyenaalemu ewaabwe mu mmotoka ye gye yatambulira nkuba ffe twamukyazanga ku radio mukama nayamba nga bw'atusanga ku radio abagamba buli amanyi nti awagira Museveni ng'atwokya ekya 10 n'ekya 2 uyu mukama nayamba is no more now yaddayo mu bupasita bwe mutudde mu kifo ky'okudisikasinga ku nsonga za URA emisolo gitta abasuubuzi nalabye abasuubuzi nga bakaba ab'omu kikuubo obuchina bubamazeeko emirimu motola yakanira Nuupu is Nuupu the problem of this country oba you are the problem of this country mutaddewo diversion mutwerabize URA kati kyekyo Piero yumanya Piero kimanya betting company nedda Piero you ze sikimanyi tenkwata betting company yawo ati bonna abaliyo ba bettings look at them nayenza atukusinza shumba omusajja omufero on records you have very nayogerera to be honest Muhoozi taina na kwa appearing ku ballot paper watch muno Uganda si buli omu kati gosobola ogendako bakola gamba mbo yazaliwa Tanzania naye obukulembeze babujuusi butya kati abafuna obutuuze bulijjo tebamanyi n'oli nti yafuna obutuuze mu Amerika nga tumaliriza olutalo eggulu eyo wakati wa Sindi ne Dickens wabadde lw'amaanyi mu maaso ga Sale nga akasigala bwe kanyonka ani asinga Sindi agamba mwalina okumpa the money Kenza agamba wewe watya nze nzigobyeko mbasaba ekintu kimu bosanga ka video ku Facebook nga kampi tuba tukukwatidde mwezi mu kumbozi zinzo okubanga gye twanyumizaako bokalawa ku Facebook ku Iki Great Media UG oba ku TikTok wonna jangu ku YouTube yaffe ya Iki Great Media UG link tugibateerako osobola kubanga subscribinga teri kirungi nga kutuwagira nga mulaba bye musiima ne mutakoma kusiima nojja no subscribinga ne wolabayo just babala 30 seconds okuwa view kati bwogena nolaba dakiika emu kadata wadde kali too much expensive osigala ofunamu Daddy's half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunchy Daddy's and Cakes
Sheba Crunch Daddies and Cakes. Bano basangibwa mu Bende mu Kibati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwa muzadde agenda okukyalira omwana ku vidi weekwate aba Sheba Crunch Daddies and Cakes. Omwana omutwalire tulya Daddies. Sheba Crunch Daddies and Cakes. Bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Sheba Crunch Daddies and Cakes. Tested and trusted. Tubanirizaako basebo ne banya buli omujja owangalira mwebala okubanga mukola ebigenda mu maaso mu ggwanga nga buli omu bw'obiraba naffe bwe tubiraba. Buli alina kyakola ogatta ettaffaali ku nyaffe Uganda kikole n'omutima gumu. Eno Uganda weeri oba weetuyoba tetuliiwo ejja sigalawo. Nabadde ndaba mu wiiki muno ekyanneewunyisizza ye URA okufulumya ekibaluwa ng'eraga nti omugagga Seroma mwagaza obuwumbi bwa Uganda 9 obuwumbi 9 awatali ekyo ng'omusolo tagusasudde bagenda kuba bamuwadde ennaku 7 ekiddirira kuba kuggalawo bizinesi kumuggyako URSB abe nga takyali registered company nga takyalina registered name. Kitegeeza ki? Abakola mu Seroma kati mugenda kuyiya ekiddako. Oba badde ovuga mmotoka, oba badde otambuza bigere, oba badde ononyayo kyakulya, tetulina kyakukolera. Seroma yo URA yagitaddeko akakwakulizo. Kale tuzo olunaku olwaleero bonnaffe mwenna abasubscribinga n'abasharinga mwebale. Buli omu gy'osinzira okuwangalira bannaffe abali mu Saudi Arabia, abali e Dubai, abali e Qatar, abali Oman, abali e Turkey, abali e German, bannaffe abali South Africa, South Sudan, abali Kenya, bannaffe abali US, abali UK, mwebale n'abali Uganda, mwebale okubanga mutugoberera. Mbasaba ekintu kimu, bw'osanga ka video ku Facebook nga kampi tuba tukukwatidde mwezi mu kumbozi zinzo okubanga gye twanyumizaako. Bw'okalaba ku Facebook ku Iki Great Media UG oba ku TikTok wonna jangu ku YouTube yaffe ya Iki Great Media UG link tugibateerako osobola okubanga osubscribinga. Teri kirungi nga kutuwagira nga mulaba bye musiima ne mutakoma kusiima n'ojja no subscribinga ne wolabayo just babala 30 seconds okuwa view. Kati bwogenda n'olaba dakiika emu kadata wadde kali too much expensive osigala ofunamu. Tuze ensonga zitulese ziri bbiri. Ensonga ya Piero U side zeri Masaka ku lunaku olwokutaano ku balaza gye batuuma balaza, n'ensonga ya Abed Bwanika alayika afuuse mpulukutu za misota zigenda na miggo. Obulimba buli lunaku akanyobbuleeta juze ekyasembyeyo ekyanneewunyisiza kwe kutugamba bwe twaba bakutereeza mbu bino mbyogerera kye bayita reported speech. Tiwe tuba bakutereeza National Unity Platform twetaaga okugoba David Lewis Lubongoya n'abalala 3. Era teyakomyawo n'agamba sente zino babajjako sente yasasula $3.6. Ate n'amala n'agamba esente ziyimirizaawo National Unity Platform ziva mu basiyazi bya Abed Bwanika. Sajja bwe twatulanga tuwulirize nga bansonga Abed Bwanika mu kalulu ka 2016 ye yayina gundi bagita batya PDP. No manifesto. Yayina manifesto buli muntu gye yalabanga Uganda gye yali yeetaaga. Dokita Mulamba kati bamufudde dokita bamudokita linze ali treated. Byayogera naffe twewunya gyabijja olumu ne tugamba bano balowooza tetulya. Ndina nvikisi waali njagala akubuzeeko bwamala ensonga 2 twambalagane nazo wano tetugenda kulwawo kuba yo wiki yaweddeko kati mukugwako naffe tuyino gimalako tutandike fresh Monday. Eddokolo muzeeyi gyali omanyi kati nange nawulidde abaana banupu bamuyita muzeeyi principal wa National Unity Platform ali ddokolo atandise okufeffetta akalulu ak'omukyala eyeesimbyewo okuzzaawo ekifo kya Omani MP owa ddokolo. Soka obuze ku bantu
mbalamusizaako nnyo abalabi ba Great Media. Mwebale kutuwagira. Batuwagadde enviiri simaki tulibawa. Mwebale tuwagira tusiima 226 betulina. Abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ne musubscribinga abasharinga message yaffe tusiima. Then ababeerako ku TikTok awo Facebook manyinze ndwawo genda ku Facebook. In fact wangamba toliyo. Naye nga walina akawunti. Naye geziwazaako lumu ne njikola naye. Kyakukyaya naye. Ebi waliwo ebintu nga si bintu byonnyo. Kituufu. Nga nange Twitter njiyinanga kitiibwa naye nga okugibeerako. Nze ate Twitter tuli tuti. Nze kati yannemeeyo. Ne TikTok mbungende ndabeyo video. So tubeebaza bannankyukakyuka mwenna we muli mbaagala nnyo. Mbasaba temuggwaamu maanyi. Ekigendererwa kyaffe si be bano abantu abajja ne batukubira kerere. Ekintu ekyo mbeera nkyogera ekigendererwa kyaffe we wali mwami Museveni we yeetuuzizza we mwagala awo wokka. Bano abakabira ebifo by'obwa commissioner si kyekigendererwa kya NUP, si kyekigendererwa kya Kyagulanyi. So Abed Bwanika mukyalina focus. Abed Bwanika tugenda kuwangula. Yatugambye muyina okugoba David Lewis Lubongoya. Enkola gyakolamu ebintu abegera Museveni buli meeting etuula eraga nti bibeera biri reported ewa muzeeyi. Ekituufu kyeki kati ani agamba Abed Bwanika mbu bino Museveni yabitegedde? Kyekibuuzo nno nakyo kikulu. Manyi tubeera awo ne tuli ne omuntu n'ajja eri kuba Abed Bwanika okuleve yosiba omulambo omusajja mukulu. Abed Bwanika Abed Bwanika bwe malotuula mu meeting yaabwe ye ne beyagamba baali abantu basatu. Ye Hilderman ne His Excellency. Kuba Museveni tavangayo n'atugamba ebyali mu meeting gye baatuulamu abasatu. Abed Bwanika manya ddi nti Museveni bino yabitegedde. Abed Bwanika alina otuddamu. Ye alina otuddamu kuba kati aleka atubulire nako naffe tugenda mulekera questions. Ye amanya ddi kuba bw'ogamba wali mu meeting nga mulimu Hilderman nga mulimu gwe ne principal n'osanga nga bye mwayogerako David SG waffe abimanyi. Kitegeeza ku bantu abasatu abaalimu waliwo eyamugamba of which tetukirinaako buzibu. Oli ye secretary general yalina okumanya buli kirani nga mu kibiina party nti either Hilderman yamugamba twabadde mu meeting n'omu ku bantu bwe bati kyabadde bwe kiti oba principal yagamba ali wansi we nti twabadde mu meeting eno n'Abed naye bino bye twayogeddeko. Omanyi lwaki ekintu ekyo lwaki ayinza ogamba oli abimanyi? Abasajja abo be bantu abatusibye akatambaalo emyaka gyonna nga tulowooza bannaffe bye byase mu Junganda. Kakati meeting eyo agyogerako Dule yali avuddeyo n'agitugamba kuba budde buno bwe yefuula mbu yali ya mugaso nnyo era tetwagima. Kati budde buno twetaaga ogimanyi. Bwe bagituulamu ejjo eggulo limu lwaki teyavaayo enkeera n'atugamba twatudde mu meeting kuba gyayogerako si yakwosa jjo nga bakafuna obwa MOP right? Myaka emeka egyo kati? Giri mu 3. Kati kambabulira abasajja abo balowooza basinga Kyagulanyi amagezi. Era nsaba bategeeza muddemu mu kirowoozeeko. Sakwadde emboozi gye bampa. Mpuuga oyo nga bakawangula akalulu pulezidenti wammwe atuula agamba tugende twekalakaase. Nga bw'oyabuka n'abantu awo nga temunnasalawo wiiki bugenda okeera ku makya ng'ewuwe beebunguludde n'aba ani yabagambye nti tugenda mu kintu kyonna. Tutudde mu meeting n'abakulu bampuuga ba Abed lesse naye mu abo ne wavaayo aliikinga information gye tubadde tuliko. Ekyokubiri nyina ekintu ekikyambobya omutwe. Bano abatulowooza omanyi juzi nakola program abagira ku YouTube nabagamba ekintu ekikyasinza okubeera ekizibu kiri kimu. Bano abantu badde balowooza mbu bagenda tutambuliza ku ngalo mu kakiriki kaabwe kati engalo balaba tuzimenya. Bw'oŋŋamba nti obudde buno ekiri mu National Unity Platform kyetaaga okutereeza bye bakola babiripootinga ewa mwami Museveni.
Is that a case? No. Mbuza lwaki kankumalire. Abed Bwanika njagala otuule wansi n'amagulu gabiri. Onyenyole bulungi n'omutwe gwogwo. Wotero sala bulungi n'obulevu nga butandise okumera empalaata envi. Abed Bwanika ate twagala mwesiriwalize ddala nga abatalina common sense. You senior doctor. Tewali dokita nga bano ba dokita kamiliyoni. Bw'oba obadde dokita tusaba otubuulire. Mu bizibu bannayuganda bye balina izirubongo ya tulipoti ebi meeting bye mubaddemu abasatu obiriporting ewa Museveni bye bizibu. Ekyokubiri ekyo kitataaganyiriza awamu kukyusa bannayuganda endowooza nti ekituufu bwe mba mwagala kujjako Museveni. Let's do this. Ku bannayuganda naawe abasatu b'opiininga baani abanyigiriza mu nnansi. Ogamba David Lewis Rubongoya ne banabalala basatu benawulidde batamenya neze ndoza kulaka kuliko nyanzi omanye erivubuko liraba lya Abed Rizei lya Abed akyalina ekizibu kimu ate kigenda mukuba baagala nnyo okubeera ba mister what can we do tukoze tutya buli saawa olabye otya Kyagulanyi kyeyabamma kyova owulidde nga yatuuse n'ogenda ku NBS n'agamba mbu munneeke mulimu Moshi mulimu Mickey Wine ne Nubian Lee. In fact, all is that true? Fete tugenda Ghana tubuuza ssebo okubeera ku nneeke kikwetaagisa ki? Kubeera executive, okubeera ku national kuba bw'oyogera nneeke abantu bajja lowooza na nneeke mbu kipya kye bayita National Executive Committee ebeereddukanya party. Kyogamba okutambuza business Mickey Wine tasobola kuba na ideology. Kale bwe kibanga kyekyo banenga abaana bagezi batambuza party. Era Abed Bwanika nkubuulira bwebanga abaana booli mu kwogerako ba Moshi semanyanga ba Nubian Lee ne ba Dani Magic be bali ku neeke abaana batambuza party kuba wagisanga etambula n'ogiripiro ekuwe kaadi. Gwe omugezi PDP tewagikolera wadde kanneeke tusaba otumenyereyo abalala bomanyi ku neeke. Kiki enkugirayo Abed Bwanika ofuuse topic bakukyaza wano na media za Uganda mwebale tulaga nti kati mwina be mukolera. Banange mukama nsonyiwe to mention this nejo CBS yatulaze ekituufu kubanga bw'olabanga bakyaza abantu abali against omuntu ogwo kyokka gwe baliko yetabogerera nga kigambo ne bakyaza gundi ye mukakumbadde nsaba bamuwe eddagala ye mulwadde akyali mukulogota emmotoka baagimuwa bafulumya dde ebiwandiika alaka tannabiraba social media oba tagibeerako mukaaku lwakuba ebintu ebimu mu byesibako. Bwanika yatugambye bawaayo sente ezikulaakulanya ekibiina ezibeezaawo ekibiina the same guy n'agamba sente ezibeezaawo ekibiina kya NOP zibamba siyazi. Kati Abed oli musiyazi? No, the same guy bakolera Museveni. So which is which? Naffe twagala obayamba naye tubayambe tutya? Kuba kati nze bwompeezo statement satu nga ze contradicting ngenda kuyamba ntya? Oyagala kusiiga omuntu enziro kuba mbutufu wano mu Uganda bw'oba oyagala okumanya ekibi ekisembawo omuntu kyasobola okwogera kugamba okolera Museveni kyafuuka kibi nnyo nga bw'okiwulira. Kati budde buno omuntu abijjisa omuntu gw'abantu gwe baagala gwe balinamu essuubi n'agamba oya akola bone Museveni wajja ekigero oli wakissa. The next day Museveni tayagala bisiyaga n'ate Bobi Wine ayagala ebisiyaga n'ogamba kati atono omwana yawukanye ku nkola ya mukama we. Naye ate nze ndowooza Abed ne bamukaako kakiriki kamwe nga bwe muli leka tubayiwe mu nnyanja leka mbere waliwo kibata saddaaka tuli gyaliya kibayita batya simanyi bwe mukiyita mu basiraamu saddaaka tuli gyaliya kibanga ki kuwaayo n'osaddaako ekintu leka tubasaddaake ku lwa pata eyo bweba erina okugenda mu maaso busajja mmwe mutujooze ne mutulowoozesa nga mbu mmwe mutukulembedde nga tuli ffe tubakulembedde kati obudde buno bwe tubyogerako sinalaba nze muntu ali ku saidi ya Abed Bwanika. Ya Abed Bwanika yatwesibyeko. There is a statement entamye mu bantu abo ba Abed Bwanika baani their clique okuzimba omukulembeze Banyabuganda Mengo bane twatula dde nga Abaganda ne tusalawo okuzimba abakulembeze nga Abed.
ne mengo bwe bayi twatuula ddi no mengo bwe bayi yazimba Abed Bwanika n'empuuga twatuula ddi bono obugalo nti abantu era betulina ozimba tuba tuzimba bakulembeze tulina zimba Abed Bwanika nkugambye mengo bwe mbamwe mwazimba Abed Bwanika ne Mathias Mpuuga ne Segona buno obugalo mengo big up on yourself tusiimye bene that's bwe kibanga kituufu si bene anti omanyi bakugamba bwadde ne ligambwako nnyiniryo kati twogere ki Anvix lwansonga emu these are same people ababuuza Mpuuga owekitiibwa Mpuuga sente zino wazifuginidde mu tteeka ki n'alyoka atugamba tetugenda kukkiriza abantu bavuma kabaka Mpuuga ekibiina okimazeemu emyaka egi kabwemba ŋŋamba lwotegedde nti bavuma kabaka ye era ani amuvuma ekyokubiri njagala omuwulire mu ba administrators ba pata abavuma kabaka a mere supporter to come out n'ayogera opinion ye tekitegeeza nti nze njogedde ate Eddie abantu beerabidde ekintu kimu abaana abo baatuuka ku point tutandika owulira ebintu by'okuyisa mu mengo olugaayo nga kabaka mulwadde basirise ng'abakulu b'emmengo balemedde kabaka tebatugamba kizibu tebatugamba kabaka waali kakati abantu ne bamanya nti betuwa ebitiibwa ate bo batutwalanga ki nga butiini butunudde wansi tekalina kikasobola kulembeka bamanyi ng'ovuga akabokisi nga katunudde wansi tolina kyosobola kassaamu kati abakulu b'emmengo we baatutwalanga budde buno baagala otulaga nti baazimba omukungu waabwe ndowooza munnange abadde abasakira ng'asakawa ng'atwala Mengo ate munnange tugambe ki mbiri bw'otunuulira Abed Bwanika bano ne bamukaako ne banenga bwe bali nalabye ne tebandeke yigaseeko kale nno bano ababiri bo tetujja the reason why we discuss them bo tubadde tulowooza nti common sense zikola naye gwe tebandeke tetujja nakuddamu olina kye bayita aba ne excitement mu kye bayita politics arrivalism balina amaalo kati amaalo go tebandeke oyagala otunyonyole nga bwe wateekamu obusente twabukusaba ye wali gwe wagamba ojja kuweereza bantu kati abantu bagulirira okulonda ate mugenda natunyiza naffe ababadde boogera ebigambo nga tetubavuma tubavumenga lwaki bwe tubagamba ebituufu obwana bwanvumye you people bwe mba temwagala bagambako mugende e Rwanda ewa Kagame but if this is Uganda ffe tulikyali bavubuka bato mu emyaka n'enkya bakubika mugenda kufa muve ffe tukyalina ebizibu bye tulaba bw'olaba omugagga abadde akozesa abantu abalimu 300 people ng'abasasula nga kampuni egenda kuggalawo kwegatimanya abantu abalala 300 bali affected those are 600 people abagenda okustavinga for survival omusajja wa Seroma kati bamwavuwaza nze njukira wano anko wange wano kisaaki ena wanansonyiwa okwogera erinnya yalina abakozi nga 10 nine yaggalawo nedda leka tugambe bannayuganda ekyagazaawo mukama n'ayamba yali alina abakozi abagenda mu 13 balagawa gomanyi gye badda bali omwo batukuba buyondo buzibu bwava ku URA okitegedde tuli wano tutudde tuli mu kwogera ebintu ebyandibadde amagezi you are wasting our time mutudde muli mu kudiscussinga ku pate gasi ya bulolo ne pate lwaki temutuula ne mugenda ne mudiscussinga ku issue ya URA nebeera resolved never mudeal abantu bali mu kugalawo zi business and even these are people abawagira abamu ku ba politician uyu mukama nayamba akwatako milioni za Uganda abiri naziwa President Yoweri Kaguta Museveni mukalulu it's on record oyo mukama nayamba le t-shirt ewaawo esaati eyenaalemu ewaabwe mu motoka ye gye yatambulira nkuba ffe twamukyazanga ku radio mukama nayamba nga bw'atusanga ku radio abagamba buli amanyi nti awagira Museveni ng'atwokya ekya 10 n'ekya 2 uyu mukama nayamba is no more now yadda mu bupasita bwe mutudde mu kifo ky'okudiscussinga ku nsonga za URA emisolo gitta abasuubuzi nalabye abasuubuzi nga bakaba ab'omu kikuubo obuchina bubamazeeko emirimu motola yakanira nupu is nupu the problem of this country oba you are the problem of this country mutaddewo diversion mutwerabize URA lwaki ensonga ezirina amakulu parliament ezwa amakulu wawulidde speaker bwe yagambye nti tagenda kwansalinga speaker bw'aba yagobye bulola lwa mwogera konze kati taano ne bulamu nze sijja kwogera ku speaker Eddie this is our country but use your time let them use their time muyina powers neche mai katonda kyakola kiri eki konsi
so omukazi yagambye byonna tubireka not going to answer anyone over social media. Abalabe betwala ne mukama wange Honorable Theodore Sekikubo sajja ayogera nsonga za makulu alina seniority gwe yakajja juzi naku bbiri obwongo bukulaga omanyi nnyo kati ffe tubagambe ekyo wekitibwa speaker genda mu maaso ffe tutadde waaga nalabye owekitibwa Kadaga mukazi wattu ate no ye parliament yalina likodi teyalina pattern gyonna gyakolera ali mu office. This country tulisudde fefeka. Why don't we wake up? Fenanga nation. Kwanza ndowooza n'abantu abali obulungi betwali twegomba tubalaba wano bagwa omu ku omu. Anti gwe tonnayogera n'abakola na business kati kankuwa emboozi gwe tolinayo gw'omanyi kaŋŋambe takyakukozesa kati naye nga yakkozesangako kawemba nkugamba kubanza nkimanyi ojja mutegeera ng'omusolo gwe yali alina osasula waliwo yamukuba ddabo takisi yaddukirawa teyazisasula watiifu ezo sente yali apulaninza okwongeza omusaala okimanyi kati bamuleetinga emyaka emirala 3 asooke yeetereze asigalewo infact asale ne ku bakozi abeerewo n'abatonotono ng'ate omusaala bafuna mutono. Singa tufuna omukisa ndowooza oba interview yaffe eno n'ebeera ku TV ze Uganda zonna bino ebibuuzo bwe tubibuuza osanga bannansi banakkirizanga ne rediyo eziteddeko abantu bano abali mu kukola diversion n'ezi rediyo ne bazijjangako abantu bafa emisolo gigazzaawo abantu nkugambye abaseromu obuka biliyoni 9 capital lowooza abadde mu biliyoni mmeka ne bwe ziba 10 gumanya biliyoni 10 baba bamukube totally knocked out kibayita tokwatayo kubana ne bali mujjeko biliyoni 10 nga ne bwe zandibadde biliyoni 10 nga capital wa 10 that's a total loss. Golooza amagoba agenda kukola mmeka alina abakozi alina ebintu byonna ebiyinza okwetaagisa ssente kyokka tuyina wano ba investor betwawula Pineti tadi mu twiki nako luno oluguudo lw'e Kasambya baluwa Pineti President Yoweri Museveni bwe yajja e Kalama mu Barakisi omusajja yawako naye wizi Pineti batereka mbuze nga mbwatekamu Pineti yo mukyalo oyo ayambala ekikofiira Museveni yatuuka kugamba abakola oluguudo munyambe kale munkolereko akajja ku Barakisi nenga owekitiibwa wafuuse jjajja atagoba bazzukulu baleekaanira ku lujja kati oli mu kubagamba munzigalire kale nze nkole ayambala ekikofiira simumanyi atambula n'ekimotoka kya tooyi wali omukyala gw'ojja munoonyerezako omulaga atambula n'ekimotoka kya tooyi simulabangako ng'atambula kati katugende e Masaka Piero yu abamu baakiyise piraawo naye kiri Piero yu nze saagala kubanga bali baayugumiza Masaka naye sipiiki ya mwami Muhoozi Kainerugaba nayo nendeka nga ndi awo nkonkomadde nensigala nga neebuuza ani awandiikira omwami oyo ebintu byayogera solo byasoma Muhoozi alina ba PR ayinza oba nga tabalina. That's why I asked. Ani simumanyi twetaaga tumanye Andrew Mwenda kuba mubayina tusongeko tumanye nti ono yawandiika mubayina mu nkambi Andrew Mwenda senior journalist kuba ono ali Bukabanda and I was disappointed in Kabanda nsi yeye yabadde avunula yabadde interpreter nga byavunula byoli byasomye ensobi yabaddewa. Someone is saying temuwagira abagenda ebweru omukulu navunula temuwa kalulu bawagira bisiyaga interpreter nawe olaba Eddie nze kankulu waliwo abantu besika kasambwe bibogeza bwavu nga Kabanda awo yo mukwano gwange sola mwogerako ekyo kyosiegana mu kamera Eddie ati mukwano gwe sirwa agenda okinagukira ku bantu having as a nation awo akati abannayuganda banaamayansi kumusali kuba nedda is my brother tuli Eddie budde wano muganda obamwokyeza wali n'afa nanti kati wizi Kabanda to blame at the whole nation kyenjogedde kitegedde no nkugambye eyabadde asoma bye bamuwandikidde yabadde abisoma bulala n'abivvuunula ng'abivvuunula bulala ye yabadde ayagala kugamba kyembadde nze kyenjogeddeko nayogedde ku kirala naye abadde ayagala kuba naye bw'otuula wano obwanga ofaananye Museveni enkola ye nti ababe tebagambwa nze Kabanda wange tasobya nze kuba alina Kabanda from Mbabule
just mulaba bulayi saagala nga nti mmanyi mpaka waali bwe baali bakuwaddeko omutwalo gumu tegukufuula musiro oli musajja mugezi nabaziba 2,000 nzaaniriza ez'akabanda kuba ye bbulo ngambye kufuuka musiru nkanfuuka omusiru ku lwakabanda bbulo kubanga ye omusajja gomanyi sikuriputi ye bwe yali eyaki yali ayagala kutuuka yali ayagala n'atuuka oba yatuukayo atya oba anywereddeyo atya eyo si yensonga but the question is neggwanga lyatuuka eda question eri obuzibu bwe mulina mwe mwefa mulowooza mu ba individual mugenda kulaakulanya eggwanga lino oba ngamba kati bwe wawulidde speech ya muhoozi yabadde agamba omanye eyo betting kati ate ekyokubiri si betting company ani yagambye yabadde bya bakyogera batya ekigundu kyabwe ekyapa gundi patriotic of Uganda. What does it mean? Kize mu Luganda munansi asemba yakitegeera timu y'abalumirirwa y'abalina omutima gwa mwoyo gwa ggwanga. Okay, let's start from there. Ku timu y'abalumirirwa tuliko atulugunya abantu their leader muhoozi abatulugunya mungeri ki ate yabavumi yabivumiridde anti kyebaagala mwe mulowooze someone is telling you tugenda lwanyisa corruption ng'akutte emmotoka z'eggwanga n'amafuta g'eggwanga n'abitambuza. Is it allowed? So omanyize saagala muntu akozesa bwongo bwe ng'abutunuza wansi. Omuntu azze ajje ente ezo mu faamu n'agamba njagala nkumalirewo kalusu kansooke nkuttire zino ente abantu beeri bazirye kuba mwabeeno bwe muzirya mujja lwala ki kati naawe amuconfuse kati kyekyo Piero yumanya Piero kimanya betting company nedda Piero nze sikimanyi tenkwatako betting company yawa ati bonna abaliyo ba bettings look at them naye nze ate okusemeza Gashumba omusajja omufero no records yaveeri n'ayogerera Gashumba was there nga yambadde engato y'amagye di ate tiwamulabye mumabadde mugoberera ki nze saabirabye nawadde mu programu nga nkola abadde eringa alina engato y'amagye mu studio tulinamu CNN bye bibeerako ne gundi Jazira Al Jazeera okola ki mbwayagala kakasa busungu bwo obusungu obujjawa kati onyingidde ki ku Piero yu kiri kibiina nga omuyina national unity platform Eddie ekibiina kiri mu kukozesa ebintu by'eggwanga mu bukyamu nze nagamba in the first place tuli mu kukozesa obumenyi bw'amateeka tuli mu kupromoting obumenyi wallahi nze tosobola kunkakasa nti budde buno muwoozi asobola okukwata entebe y'eggwanga and we have peace no way kambuzeemu where is the blame tutandikira ku mwami Museveni yes netudda ku mmwe abamusupporting abamubeezaawo nze tonteeka munagambye ate kati budde buno gwenwanyisa talina njawulo na mwami Museveni ate budde buno gwe gwosupportinga sisiwagira mbuwozisemu nze nakugaye ndi kuzaidi abantu kyebasananga ate kabanda wabatasubya bwanajjawo nagamba tuli eno singa bwekitibwe kiri singa natandika tannakingamba ate kabanda takakamuwagira yakoze ensobi ng'ayogera ongambye oluwo tasobya ewange tasobya oli bulo exactly kyeŋŋamba nanga ako nakalemeramu kati bakanjigiriza bwe mba manyi nga si ekozi y'abannayuganda tasobya singa waŋŋamye kabanda yakuta musasi n'akakuba abantu oba biki ebyo nandivudde naye okwogera ebyo nze muwagira ndi kusaidi Uganda yava ku masasi kuba kati amasasi agafuluma ate gatta bannansi ate gakubwa anaweya agafuluma kati esasi erifuluma lyonna teririfuluma nga likuba muntu wababwe kati gatta baki bannansi naye bakabanda abo bwe balemezzaawo n'abalinga bakabanda bwe balemezzaawo nti okuba nti ensonga ezo ezireetera abannayuganda okubwa amasasi tezikolwako lwa nsonga bazidefendinga. When you defend a crime tekitegeeza nti omusango guvuddewo just ogudefendinze naye abantu bo yabadde nabo wabalabye baliwo ababadde Masaka yabaddeyo n'emitwalo gy'enga giigyo ng'emeka nga mwe abalina calculator esatu gyaweze emitwalo 3 kati someone has made announcements okumala emyezi 3 and is having 30,000 people bazis walabye kyabadde dokolo di olwaleero emisana ndabyekaawo katono just abrupt
newuliza nange leero abaguddemu nga teri amanyi. You see, ffe tetwenyumiriza nnyo mu kwewaana naye ate bwe kijja we have no choice. Abaana banupu mweyagaza pulezidenti wo. Tetwenyumiriza nnyo mu kwewaanira mu musajja oyo. Basajja tuli mu position gyemwagalamu Bobi bannange. Tuli mu position singa gyemwagalamu n'ensi yammwe singa tuli wala. Kati Bobi yasooka otulaga ensi butya bwe twagala ensi yaffe. Kati ate abalala. Mbu osobola okwagala ennyo eddwaliro gye wazaalibwa okusinga maama wo. Kakati mwe mwagala twagala Uganda etannaba kutulowoozaako. Tusooka kwagala maama waffe ye Bobi. Then bw'atugamba nti banne mu ddwaliro muno bankwata bulungi. Awo tutandika okupraising eddwaliro. Kati kitwale mbu eddwaliro ye Uganda. Lwansonga lwaki tutereeza eddwaliro lino nti budde buno naffe twagala ozzaaliramu. Tufaananya maama waffe yazaaliramu luli ng'ali buti. Kino kinaawa amaanyi muhoozi bw'aba atuuse okujja ku kye twalabye Masaka okuba ne grounds ezirikirira nti ajja kukompitinga. Sigamba okuwangula kuba omuntu azza okukompitinga ng'alina obuwagizi abeera ne chance y'okuwangula. To be honest, muhoozi talina na kwapiyaringa ku ballot paper. Lwaki muna Uganda si buli omu kati gwosobola ogendako bakaba bagamba mbu yazaalibwa Tanzania naye obukulembeze babukyusa butya. Kati abafuna obutuuze bulijjo tebamanyi noli nti yafuna obutuuze mu America. Bagambe kimufuula mu America oba temubyawula citizenship. Naye mutuuze kati kale mutuuze wa Uganda naye nate era katulina mulabanga mutuuze ajjudde full citizen kuba ali mu kuwolereza mu gavumenti ya Uganda. Naye mutuufu singa tubadde n'obwenkanya mu ggwanga limu singa omwami oyo ali munda janemuke singa ali munda ng'akolayo ki omanyi kye bayita okuba nti budde buno twalina omusango gwa Kakwenza bwe yavaayo yatugamba yabadde atokyalingibwa SFC ne mwami Muhoozi yali anda SFC nga bebamutokyali. Teri musango teri keesi yonna ng'omuntu gwe bawaabidde si ye first victim oba si ye first suspect katukitwale bwetu bamuyita witness. Gwe bawaabidde ye witness asooka. Era ebigambo bye bikulembera bino ebyaba witness abalala bigoberera bugoberezi ku supportinga biri lwa nsonga singa obeera nga gwe oli ku side yere nange ndi ku yeno ffenna tubeera tukyali ku draw. Okitegedde gwe baasalaasala yatugamba eyamusalaasala nti Muhoozi yamusala naye nga yamulabako ndowooza kati takyalaba gyali n'okuwaayiza nakyo kibi gy'otaali togamba nti bawaayiriza kuba bw'ogamba awaayiriza olina okujja n'obukakafu obulaga mbu tawaayiriza. Bwe baasalira Kakwenza Muhoozi yaliwo obalayika omanyiyo edda simanyi tukyali ku kya Kakwenza okitegedde. So PLU as a betting company it's a movement y'abanno tugiyita betting company movement ekola etya erwanirira bannayuganda mwoyo gwa ggwanga sibyero kyo kakati movement y'abagashumba si eyo yesebo movement y'abagashumba bakole bye bakola babajje mu bintu byammwe bakole bye bakola babajje mu bintu byammwe bakole bye bakola. Kale tetugenda bbanga tuli wano tukyalwanyisa mwami Museveni ate tudde mu kuleekaana ne bali nga tumaliriza olutalo eggulu eyo wakati wa Sindi ne Dikenzo wabadde lw'amaanyi mu maaso ga Sale nga akasigala bwe kanyonka ani asinga Sindi agamba mwalina okumpa the money Kenzo agamba we waakya nze nzigobyeko governance eno ekyalifu engeri sente bwe zifuluma nezigendako eggulu omukulu ndowooza yeekubyeko nazo ebifaananyi then zijje mbayimbi nga bwe baali bazibaza bwe kirina okuba
bwekirina okuba baba bali mu buyinza katonda kyobagamba anti kyekyo ffe byetulwanyisa byebyo edisi buli anaabeera mu buyinza mbwagenda kukola byakisiba olw'okuba yali mu buyinza akasente neko kaze mubayimbi gwosobola ogenda noyonoona mu nsonda y'ennyumba y'olwansonga gwogisasula baŋambe waliwo neyafunye akasente mubayimbi n'asenguka nosenguka akasente kadde kawera mu bayimbi baŋambe kati Kenzo okyogera bw'otyogenda bagenda linda balabani yasenguse baŋambe anti bwe banamulabo bajja mmanyi baŋambye Kenzo kati yaziguddewo enkola alinga naye principal mu meeting bintu byakwata mpola mpola anti ye president ate president atuukikako baŋambe yafuukidde ddala era bagenza otuuka eggulu ewasala ebyo befukire mu maaso ga generaali owakasigala owa filipiri anti gundi yatugamba feefe munange nga bagenza okudda nga bamba bakubye ebikono abalala nga bazigabanyiza ebyaddala nga kakasente bakasaasanyiza nawulidde biliyoni 5 wakimanyako mbwezo sente twazivaako nemudda kuziriwa kuba twagenda okizuula tukizudde of recent nti n'abayimbi bambi balayika babeereyo ne bategeerako nti ate waliwo mp eyakubye ziri wabaako ate convention eyakubye ziri koye naye kakube naffe katusabe oba banaatuwa babo basaba busabe muzikirize sande tugibasiibulire wano bwe basaba ne ziyitamu mukirize sande tubasiibulire wano olwo wiiki ffe tugigaddewo katulinde eno etandise eyo nayo tugirabe ffe tubeerangayo eno naye nga edi nga tetunasiibula nsaba okujjukiza bannayuganda nti ku mulembe gw'obote abantu baagaana okukkiririza mu beni kiwanuka ne bagenda n'obote kyobulaba obuganda buli muzino esaga zonna zonna budde buno mulina Kyagulanyi mu Abed Bwanika bampuuga abaganda mwagala okutanishinga Kyagulanyi nga yali waggulu yakyasobola kuba kizibu nnyo Kyagulanyi okuvaawo ne tuzaawo mpuuga kizibu nnyo Kyagulanyi okuba nga taliimu ne tugamba nti Abed omanyi kyangu wano newabasegona okitegedde so bambi muddeyo musome ku byafaayo buganda ebonaabona kutandikira ku obote okitegedde twali badde tulifanga ne bino tebiriiwo singa bakkiririza mwani Ben Kiwanuka akati budde buno tukyabonaabona ne mwami Museveni bino yabituukako lwaki obote so mwetereeze mumanye we mulina okudda budde buno yalwanyisa oli kati gwe tulwanyisa eyo enfuga y'emmundu twagikooya as a country mbiri leka tubasiibulire wano mwebala okubanga mutulaba ffe tubasaba ku subscribinga na kubyongerayo ffena ffe tujjanga kujja tukole ki ate bebikutteko tekitegeeza onoonya byogedde okwogeredde kyako wandikalese batunoonye baba baagala omuntu webimukwatako tekitegeeza onoonya byogedde oba omugambe nti ate kola kino kola kino byayogeddeko bituufu byetaaga okukolebwako kuba tunoonya solutions naffe byogerako wano tetugenda beera nti bw'obanga oli mu kifo kyo sinze ngenda okuddawo bw'okikolako ovaawo mu kifo ekyo batovaawo nti osigalawo then kikoleko bwe kikutwalira buzibu kyokkola ku nsonga z'abantu n'osigala mu position yo ng'oli nga teri akugambako mukirize tubasibulidde abantu tujja kuddamu olundi